Well, Florence, if I'm not here in shop, they're also not here. I will cut their salary. Princess, nsanze kulaba nanga tusanyotya obulamusibo mama kogwerero koyita wano ndabeko ati mutukyawa ali abasinga okukyawa yadde akasimu gwe kalibwa kunkuba embangaawo ka supermarket konze kanzije tutulekana okulabeko anti mwatukyawa nga naffe twabakyawa tina gyali eyo munange naye ebintu songa ze tezitegeerekeka tezitegeerekeka munaye gyali eyo mu kiyumba ebintu bye biwanvuwanvumu naipontiisi ebyekiyumba nti ebitegeere naye wa ekisinga obukulu kasitaakola okukola kwakola naye tafiirayo obuzibu omwana oyo abeere mwegendereza ennaku ezo namuyisanga netunyumyamuko naye ebintu tebitegeerekeka bulungi naye omuwuliza gyali mulungi ali ebintu tebitegeerekeka naye nja kuba bulungi kasita akola tuli tukolaakola nawakali wali buvuga sipiidi naye bwenyumizambitya mweyagalira eno etya omanyi nfunireyo kakunywa kimazzi nfunire era mazzi enja kunywa omusana munyitiriva nti buli bwokya ne bano baba na Uganda twabaki kwegamba n'olinnya ennyonyi n'olinnya n'obuzeebo netulemeramu daagiri emize gyewaffe kati nekitugireetera ddala paka nawo tuyiseewo Uganda n'olinda omuntu saawa zizo zigenda mu saawa 6 nkyalinze muntu omu kwegamba n'obeera ddala nga bana abakulembeze beewaffe bano bakiyamaani olw'okuba alinako ofiisi wali n'alindisa abantu olw'okuba ye munene olw'okuba ye mukulembeze ne babanga abatalina byakola kenange bwatu bwanfuidira ninga atalina byakola ninga atalina mirimu genda kukola kaino waligambye nonze amwetaaga ne yanneetaaga tuga n'otunuulira omuntu waligambye nti oba ziringa bino ebyewaffe kyenguudo mbi enkuba etonya mukoka n'agamira buli wamu n'ayitaayita nedda wana enguudo waligambye nti oba bino emmotoka byewaffe ebibi kyonna birimu emisumaali kifumita n'abantu waligambye nti wana emmotoka nnungi ebyentambula birungi tulina ne train zitambula zijju n'omuntu n'olinda omuntu ng'olinga gwamwetaaga mazima ddala ne bannaye nedda kamuwe eddakiika 5 olufu watajja muzi eddakiika 5 ngenda tambula ngendeze ngenda bisonyiwa ngenda bivaako sigenda beera wano nga musirusiru kuva saawa mmeka nninza omuntu saawa zino zigenda mu 6 nninza omuntu omu ye ani atatuuka banaye simanyi lwaki bana Uganda tweddeko nedda Josephine. Omase n'otuuka banaye nkulinze wedda sinnamanyi nti onojja n'essaawa Olabonnize mu lugezigezi luno lw'olina naye ebintu by'obireese oli bulungi listed kikiriwo obulamu bugamba ki ebintu byo bibino obireese bye wakoze otya leero bya mmeka kashi mu ngalo sooka mpaakange foote mwembamanya ababedi space temuli bangu gino emirimu ngiruddemu zezo anabe ebintu byange mulembe mutindo nakabeeyuggiye obimanyi naawe naye baaba eyagalidde ku ddungu tukole ki tweyagala ffe Josephine ekyaddala kyomweyagadde ebintu birina okukola ebyo tubikolangako naye ebintu bya bulijjo
kale tokimanyi namwe mujebale mukoze nno mugaggawaziza babedi sipesibudale mukati ompadde kwezo sente no ate ndoleka nkubuulire gwe nkuwadde nga wange naye ekiri wano ewa ndungu kyaki nga sikufuna oyagalidde ku ddungu tweyagalanga bana ebintu bulamu bwa kiseera obulamu bumpi gweyebya abazungu tewawira nga bagamba life is short obulamu bumpi tulina okukweyagaliramu mwana tutokimanyi bedi sipesi nze kasolo waabwe ebyannema nze gwolaba wano era mbatunulya neŋama kati engeri gyayambadde kano akateeteeyi bedi space zibawuliddemu obaka ate bed space zikole waliwo eyakulumye nga asula mu bed space nungi nkuwadde sente zate atya bed space muwadde abantu ku nsi kuno okubawa kikyoliko likambuuza nga twogera kuno nakuli nakuli mwegadanze kankyogere kinumidde baba nga Josephine buli wenkusanga kikambuuze okimanyi olina kigamba Josephine abantu babikola bya bulijje si kipya abantu babikola omanyi lwaki nkigambye kati olaba ono neibawo ali mpitawo nga nzira wali katandake eno owulira akatandako aya maama we ne wabula banneeba n'abawalobu bajooga ne banywera mu bikopo ne babisuula awo era ojja obyoze n'amasewaani ne bamala galiira awo ekiraba n'ebiseppu kirabye weebifaanana bane banyiiza balinga babagamba nti ffe tetukoowako ate kamale gabyoza be bamanyi wadde bazinsasula oba bo balowooza ffe tetukoowa tetuwumulako tukolanga bulugumu ate ngenda bbiri munguzambuye mungu batwasala akuntu oba bwe bati omuntu ne bakujooga ne bakutuusaawo emwa annange sebe baagala okulya ennyo abula ba contract yange naye gwako dinga eruddewo ngampera njagala kuva wano mbawonye kubanga bane bano bacunya n'okola tebabalirira nti naawe kennyini okoowa kyokka bo baba baagala okusanyuka kyokka gwe nga toli musanyufu abula mukama nyamba contract ekweko nve wano bwe banazzaawo naye anaabaako agenda kwawuliramu kakugende ate tebali kuŋŋamba mbu simanya twongere contract sibyaka eno yeesembayo ate munayo bona okola saawa zange zakwebaka ningamba walayi naye kambu okwegadangako mwegadanga mwegabye aliwa bwenzijjamu Josephine kwaga amalala omuntu olina okweyagalako neweeraga newembatira ekitegeeza nti obeera weegada katwogera singa siitangako katandako wali nga gundi erisitemunaeranebabakolerakolaikwatako lwaki naye naawe olina olugambo kyekikuleeta ewaffe si kyekyumba ndese bintu byammwe nomalaogwange gwegwe olina olugambo munnange kasolo no nze ekinkoze ekyo kati ebyonyumiza byaki no ekinkoze ekyo njagala kumanya wange binkwatirako ekinkoze ekyo kimanyi njagala kumanya kontulakiti ku kontulakiti omuntu wakyawo omuntu ng'afuna omulala obulamu bwa kiseera naye teri kwebeerawo mbobeerawo olumu omutima omuntu omwakulumisa oli wakutyawa ng'ofuna omulala you drop you get obulwadde ne mubukola mutya obulwadde abaana beekebeza obukebera ndowooza obupiira si bwa bbeeyi ku ddungu simanyi sibikolangako kati bw'obeerawo otya kasolo bwentyo munnange omanyi obeerawo okola gwakulingiriza buli gyotwala amatooke n'olingiriza nze kasolo waabwe kuba katulaba onyumiza ebya neiba wange gyessaali nali ku mulimu ekizibu kyenina kiri kimu
nze mujja kusooka kumbuulira abaana gye mubateeka kontrakiti ku kontrakiti ne mwegadanga kakati abaana bo mubasaawa baana ki embuto zemufuna bayiza todda mukunyumiza bya kisiru gwe mbadde nkuwadde attention nga nkuwadde ebiseera byange n'obudde ekirungi ompadde ebyange okunya emmere yange okunya esente zo todda mukunyumiza bwenjogera ku mazima olwo asobola okumbuza abatoke bangi onyumiza ekisiru abaana mubateeka abantu bajja kuzaala wano abantu bajja kuzaala wano simanyi bakuggyiddemu olubuto kyenjagala olina gwakoze olubuto kyenjagala okubaya embuto genda todda mukunyumiza ekisiru omulala gwennyinda laba nno nakasolo olina olugambo omusajja okubeera n'olugambo bwe lutyo nno munaye kyanjawulo laba embuto muziteekawo abaana mubateekawo oli mulalu laba nno genda neze naye abaana beegaba eddungu lyonna lyonna naye teri abeera lubuto kyova olaba nze byannema sirifuna muntu n'obuuza nantunda amatooke gange nenga yona muganda yona olimba nnyo nedda nenkulindira essaawa namba nedda olimba nnyo nedda omulimu gunfuga nzikola nanjusere nakomyewo leeti ssaawa 10 nentega alamu nsobole okusisinkana tubadde twogeddeko nenga alamu ogerabiro naye tumaze nayo wiiki namba baasi nga yandese dda nga alamu era baasi eyokubiri gyenziddeko neŋŋamba leero onzise olimba nnyo nedda ye ebyemirimu bigenda bitya muganda wange ebyemirimu omulimu ogwange mufu omulimu mubi gunkozesa tomisana naye ati zensonga zetwali twayogerako nga njagala twogere ndeko omuntu gwekonekitingako toŋŋamba John nedda toŋŋamba John John yali muntu wange nnyo John gwolabula tuva ku kyalo ekyo nkimanyi naye John we yatuuka wano John yafuukira ddala omuntu omuzibu John aduula omwana oyo John aduula owa mukwano Irene wanje nze banaye mikwano ginsobedde kati oba mukwano gw'omutozi yani lwaki oyogedde bwoti nze banaye kwira byentami okimanyi nga giwani luli eri yansomera ngaakusomera like kubyaki mba olw'okuba nga njagala abasajja bangi kati olwaba akusomedde ate tonkyankalanya obanga ogenda kuŋŋamba mboozi abasajja bo simanyi baakukyankalanyiza all that saagala because you also know the truth okisussizza bennange mbadde mmanyi ogenda nakunkolereza oli nga njagala kunkolereza kuki ogenze weegaba wano nawali simanyi mukameruni simanyi munauganda uyo baba then what do you want me to do? Okay, continue. Then why are you bringing your problems to me? I have to bring them to you. Kuchi because I'm sick of these stories of simanyi tebikola makulu mwana gwe tina otabeere serious about these issues nze naye ngenda kuvaamu nga Joan bwe yakuvuddemu naye mazima ddala nga lwaki oba onvaamu bw'olaba nga kyokola kikola amakulu ate gwe tebakusasula musaala onoonya ki ebweru kyembuuza and don't look at me nina okweyagalako bannange enjoy them, don't bring your problems to me. Nate omuntu gwenjala okukonektingako si John ono managing director wa company era nga njagala omusajja ono omukonektinge naye enkya saawa 3 kankuwa akanamba ke omusajja ono omukubireko enkya leeta mu whatsappinga nedda ssebo ate era bw'oba ogenda kukola bino ebyewammwe kuva waggulu bakulembeze kuva paka wansi mwena temukwata budde embeera yemu tobikola omuganda wange leero embeera nze bw'oba onaasobola okukwata obudde kankuwa akanamba k'omusajja okonektinge naye enkya amiina muganda naye kansubire sivyozikwala nzirina zonna kankuwa akanamba akanamba kali 05 3 62 1 weewaawo ssebo naye akanamba kano omusajja amukubireko enkya abeera mu ofiisi saawa 3 ngenda mukubira kyonna kyanaabaganda oba bya mulimu banampa warning letter sijja kulinnyayo kyonna kyanaabaganda omusajja ono muwulirize kuba njagala tukyuse embeera bw'oba olina akasuuti
akasuti ako kambale tugenda nga tukwasaganya embeera. Neyanziza muganda wange Morris. Muganda wange ekisuuse embeera muganda wange neyanzeege kale naye tokola bino ebyaleero byokoze muganda wange sisobola tokola bino ebyaleero byokoze muganda wange onoosonyiwa kyenakugambye esewo kibadde kyekyo kansobire muganda wange neyanzeege muganda wange weewaawo taata kale tunaalabagana amiina ng'oŋŋamba abakusizaamu eggaali baalyose ne bagikuyisaamu baalyose gyesanyu lyo of course bwoza kinanyumira nnyo okubanga gw'olwadde mumbe gyakwewala these all days oli awo obungeeta yali aneewala era yandiŋŋambi oza lwaki tayagala kujja bwe bulwamukubiramu naye njagala kula nja kujja fuse nja kujja otasibimanyi because of your behavior omuswaza okisusiza it can't be beyond naye bw'onaafuna obulwadde muganda wange nze sikumanyi leero ngenda kwegaana tekisoboka nze nabagamba obulwadde sijja bufuna naye mwenna ne mugenda nga munsomera kintu kyekimu nga lwaki muba munsomera lw'oli lwala wano nze nkwegaanye okyali mulamu olifuna obulwadde manya nze nakuvaamu nze nkugambye obulwadde sisobola bufuna gw'omanyi otya gwe bagambye mmala gagamba mbunno kanyeeweeyo kale mwe muli omu ne mumunsomera buli omu ne mumunsomera buli gwe nkugambako naawe nno kati naawe ogenda kutandika kubeera nga Joanna olina abasajja bameka mbaliramu ndayika nze simanyi kubala nga lwaki mbamba kubalira and that means you have plenty olina bangi which is okay let me enjoy my life you're widening your legs enjoy and let me widen them enjoy sifa kubala naye munaye mbadde ndamunemisisiika naawe awa watyawo naye naawe Shakira ndagikuuza egenda tandika kubala omudoola Irene kubanja emyezi ebiri notabaogegambuka omanyi kyetwatule fokompeyawo kakufite mwana nina wejjaga okumpakako kupipite kyakumanya nyoga okufite agamba bw'oyagala kulaba nga ngudde ongeye Shakira bannange yalinyaze ekya sente vve n'obutyaka tobutasula muganda wange nyaga tweregere mbaani ogiraba eno egenda kulonda omwana Irene pipite kale tuyagala nkwongereko pipite tuzogerera nnyo naawe togisuza obadde oweta obadde toweta totandika obadde oweta siweta sekenyini kweba owedde oweta bwoti nenkuyita katuwekaza oyagala nkwongera pipite kale tiwali buziwegatudde bako kyompa si kyekikumi bako kyompa tesirina buzi ekijjamu ezo sente leka ID ne passport kati gwe naawe oyagala kunziza kyaddo nekisooka ndikukaliwa wadde oli kaliwali tumanyi mbeera mannabyo at least maye kino otazimpa ID njagitwa
Bitubeyogera buno mwali abbe Wamanyi. Ne Josephine, obudde tumala bungi. Simanyi kyandeesezza wano. Ate ekyo kitowaze kundabako. Ezo si ze nsonga. Singa nakoze ekyandeese wano. Singa tuli wala. Naye weefudde ali ku laptop okolako ki? Ronald tonsesa. Ekyakuleeseza wano kyekiriwo ekyo kuba nze wangambye oyagala kujja kundabako era kyokoze. Beera ng'omuntu. Ozze n'ondabako. Nze siri muganda wo, tetweddira bumu. Kinkola update computer yange nja update. Okubeera nga tetweddira muzimu kyekyo anti oli mukwano gwo. Omukwano gwo ku ddiiro ki? Wano tetulina budde bwe twonoona. Buli wa bw'oyonoonye ng'ozze okundabako. Okujja wano okutuula obutuuze ekyandeese okimanyi? Nze munange sikimanyi oli mukwano gwe. Nze kutwala nga kyali wange. Kati awo togenda kuddamu kundaba nga nkukyalidde. Tugenda kusisinkana ng'eyo ku mmeto. Gye tuba tunyumiza kuba yeewasaana emboozi. Bwe oba ondagiridde ewuwo n'enzija ewuwo. Tewali bintu bya kunyumya ati twagala mboozi. Tunyumiza obudde tebabuunoona bwe bati. Siraba budde nze bwe nnyonoonye nga mukwano gwange azze n'andabako. Bwe nali kwana nagamba nti guno omukwano gwe twagala. Ne nkugamba nina ebizibu byange ebintawanya mu kaseera kano sobola kukola bintu bino byakudda mu relationship ey'omukwano. Olwo tunaabikola ddi? Obudde buggwayo. Nina ebizibu bya visa, nina ebizibu bya company, nina ebizibu bya family waka. Kati nzire mu mukwano nze. Ne bikwata wa? Tebirina we bikwataganira ne kyentegeeza. Nina ebintawanya waka bingi. Nange nina ebintawanya naye obudde olaba mbumala n'enzija wano. Omaze obudde okujja okundabako Ronald? Ky'otegeeza? Bwe mba ng'ekindeese tekibaddeewo. Mba mbumaze. Ekikuleese tekibaddeewo. Kitegeeza obudde mba mbwonoonye. Temuli bangu. Tetukyayonoona budde. Gye tukola tusasulirwa ssaawa. Tutuuse ne ku ekyo. Olwo obudde mba mbwonoonye. N'olw'ensonga esitaddamu bwonoona. Tugenda kusinkananga ku mmeto. Tewali buzibu. Nga tewali yadde ka kafeteriya tunyumizaawo kiggwe. Ogwo mukwano gwa mukwano gwa. Anti era kati ogamba mukwano gwa kati okujja okundaba kati awo. Waneewo? Mikwano gyo gyonna ogikola bw'otyo? Gyonna gijja ne gindabako wano. Emyezi ebiri n'essimu wagituusa wambulokinga ate namba eka yeeriwa maama. Awo kimanyi. Teriiko 50 dirham. Oyagala 50? Nabagamba muno najja kunonya ssente nnyo okuyira muli siddawa. Sidda leka ayidi ne pasi. Ayidi 50 ne pasi. Wangayi oba tobireka siddawa. Wankubira nonneeba sikiriri. Nenkupikinga. Munange Shakira omwana wange nedda. Mukulu togenda. Tetunamaliriza. Walayi ayini ngenda kuba ku bizindaalo. Sebaawe genzi. Baye Bannayuganda. Ewe embeera nze nnemeredde. Ebyo si bye nasuubira. Wasuubira ki we nagamba nti ojja embeera nze sibisobola. Bwe twali twekwana gwasuubira. Nenkunyonyola nenkugamba nti saazo sobola bintu bya mukwano ogw'okwagala omuntu. Ebizibu. Josephine mpuliriza ebizibu. Tebiyingirangako mu relationship. Wabula ekyo kyenyina naawe kyolina gye ndi kyekimalawo ebizibu. Abula nze ogirompaamu ku budde ku ekyo ky'ogamba nti simanya ky'olina nekyenina kyekanduza tuli ku sides bbiri enjawufu. Bwe kiba bwe kitegedde kati agwo oli muntu wa kumala budde. Wanje mwamanyira bana balaba okuddungu bwezza okulaba lunaku lumu bbiri lumu bwososa omulaba n'olya n'otambula n'ogenda. Ate obaolagawa awo obeera mu bulamu bwe kuba akuwadde kati kyobadde ozze ng'osuubira. Kyova olaba bwe kitabadde ewaawo ŋŋenda era obulamu bw'ŋŋenda buvaamu. Ronald beera bulungi ekuba kugenda yagale kujja kundabako muna. Kyenayisidde ddala okumala ebiseera ekyo. Kati tobibalirira ebiseera byange byemmaze. Ngenda kufunirawa olina okunkumpa seeti nga wakiri olunaku lumu oba wiikisi 2 ne nkivaamu bulungi kuba ndabye tetujja kweyongerayo. Basajja baako
kati kitegeeza ovudde eri yonna ng'otindiga olugendo ng'ogambye haka Josephine leero nkamazi. Singa obadde nga gwenza. Nze sikifunyeemu buzibu ekyokujja okundabako. Gweze embeera zo. Kyayika bangi obayisa bwotyo. Esi bwe kiri abantu tebeeyisa bwe batyo. Tobyewuunya naye kyusaamu. Kyusaamu bw'onaaba tokyusizaamu ojja kubula omuntu. Nze limpeddeko kanjira mbula omuntu kuba nange nina neetaaga omuntu asobola okumbeererawo asobola okumanya nti visa entuddemu nanfunira ku ssente. Byenkozeeko bimala biraga nti naawe bw'osetula siteepu n'obaako kyokola embeera awo ejja kutereera. Naye gwe tolina kyokola oyagala ebizibu byonna biggweeyo kati olwonze naatereera ddi. Bannange Ebizibu bwe binaggwaayo byonna by'olina olwonze ntereeredde. ate ngenda kudduka. Kati omanyi kyoba ebizibu bijja kuggwaayo omanyi buli mukwano gwange yenna watuuse okunkwana muleetawo embeera. Kati gomanyi kyo nti ebizibu by'osinda bijja kuggwaako ng'ofudde. Bw'oba ompanvu ya bw'otyo biriggwawo ddi.